ennaku zino ng'akamwenyu tekakuva ku matama. Anti nafuna abantu abatuufu mu by'ettaka n'amayumba. Yosam Properties. Bano bakufunira ettaka mu buli sayizi yonna gy'oyagala. Oyagala lya kyapa oba lya ndagaano. Oyagala lya kulimirako oba lya kulundirako. Naawe ayagala ery'okuzimba. Basangibwa Nansana okumpi ne Nansana Municipal Council. Bakubire ku ssimu 0748935 Kristo Yesu yebazibwe abaweereza ba Katonda mwenna babuuzaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo era ne mwebaza olw'okubanga atuteekateeka mu kkubo lino ery'obulokozi okubanga tukyasobola okuba nga tulina obuvumu obwogera ku meseji z'obwakabaka bwa Katonda awamu n'okubanga tusobola okusinza mwoyo ne mazima n'olw'ensonga eyo tumwebaza era twebaza Mukama ku lw'obulamu bw'atuwadde n'ekisa kyatutaddeko okubanga tusobola okubanga tulabikako mu maaso g'olwaleero kubanga nzikiriza nti olwaleero kisa kya Katonda kyekirabisiddwa olunaku lw'olwaleero kubanga tuli ku seeti olwaleero ndina ow'oluganda Samike maaso wajja kuba yeyanjula naye kati sinaamuwa mukisa kweyanjula so n'olw'ensonga eyo njala okutegeeza abooluganda mwenna abatulaba mutusabire naffe nga bwe tubasabira mu ngeri yonna mu mbeera yonna. Lwaki purogulaamu eno ng'oyinza okuba ogiraba wonna wootudde na wonna wooli naye tomanyi buzibu bubeera background eno kusobola meseji eno okutuukako. Tulwanye mirundi kati guno guli guno gwakusatu tukakasa nti leero ejja kufuluma tukakasa nti leero ejja kufuluma. Waliwo eyayombye nti yasembeyo nga ddakiika 3 gokka. Si ddakiika 3 nzadde na nnyingi gw'omanya ddakiika ameka 3 naye mubaddemu ebizibu ebiwonko n'ebiwanvu okuba okusobola okuba nga tujja maaso g'okuweereza. Olunaku lw'olwaleero nja kusooka okwebaza Mukama nga mpita mu kusaba. Ayi Kitaffe omulungi tukwebaza kubanga osaanidde nga yategeka ensi nga bwe wayagala era nga gwe bw'otuwa ekyokulya n'ekyokunywa nga bw'otonyesa enkuba wali abalungi n'ababi. Kitange bwetyo tukusaba omwoyo olunaku lwaleero otuwe ekyokulya eky'obulamu ekitujuza emmeeme zaffe tusobole okwambazibwa ekyambalo eky'omwoyo. Mukama tusobole okuwulira n'okutegeera ekigambo ekiva gy'oli. Kkiriza okusaba kwaffe, kkiriza okulaajana kwaffe gy'oli, kkiriza okwetonda kwaffe, kkiriza okusaasira kwa Mukama waffe kulabisibwe gye tuli. Tukikusabe nga tutamya Yesu Kristo Mwana wa Katonda omulamu. Amiina. Samba olunaku lw'olwaleero sooka weyanjulira abatulaba abo. Njala babuuzaako nti baasuze batya, bigenda bitya, obulamu bugamba ki, byonna gye bandabira. Amazima gali nti leero siri bulungi. Senyiga simanyi gye nnamugye naye muyitirivu nsonyiwa embeera nga wano ndayisaawo ki wano ndayisaawo embeera weather eyinza okuba nga yakuleetedde ekyo weather manyi bannaye gye tuli enkuba etonnya n'enfuufu nnyingi nyinza okula tebikwatagana enkuba etonnya n'enfuufu nnyingi naye byonna bireeta senyiga. So eddoboozi olina terikiriya bulungi banansonyiwa naye nga tujja tutambuliramu. Njala n'okutandika nze nga njala kugamba ku bantu nti ng'omukyala omwami oyo gwe walonda ne mutandikawo famire bwe buvunaanyizibwa bwe obusooka bwe kiri. Same applies to omusajja. Omukyala oyo gwe walonda naawe obuvunaanyizibwa obusooka famire gye watandikawo kuba eyo famire gwe oba mu ababiri mwaba agitandikawo ate nga ennyumba ya Katonda ekkanisa esookebwako. Abo abaana tebakwasa banko bazaala mwaba abazaala. So eri gye wava naye tusobola okubawa ekitiibwa naye buvunaanyizibwa bwe obusooka yeeno famire. Si maamawo eyakuzaala, si taatawo, si bagandabo, si ki. Lwaki nkyogera? Ndabyeko abantu abamu nga bafa nnyo ku famire zaabwe gye baava okusinga eyabwe gye baatandika. Eyo erina okusooka. Eyo yerina okusooka.
era obeera mulyazaamaanyi ennyo okufa ku ndala eri gye wakulira gye baakuzaalira nga bano abali mu nnyumba bakaaga. Kubanga bali abaakuzaala kituufu baakuzaala tewabasaba kuzaala. Bakuzaala lwakwagala kanga naye woozadde bano kati bano buvunaanyizibwa bwa 100%. Naye gwe olabirira bali si buvunaanyizibwa bwo wadde wookikola kirungi. Naye sooka omatize bano. Sooka bano ozzeeko bali. So mbabuuzaako abaana abali ku amazima mu Kristo Yesu ne ku Unique Media kwa zino program roza tuzisharinga. So mwebale amba student mujja kuwuliriza bulungi ate mututegeere bulungi. Amiina. So Samike nesoko njokano nkawulira mu nvukume bana mawulire mu bano olugambo. Tubana olugambo anti kakati bye bitusasuza munnamawulire omulimu gwe lugambo bakirungiya bulungiya. Era tokolanga ekintu ng'oli kumpi ne munnamawulire n'okatajja kyogera ayinza okuyamba n'atakyogera ku tayimu eyo naye lulibo olwo aligamba lumunna lina Jeremiya. So lugambo naye olugambo nga tetuwaayiriza kasi togattamu owaayiriza okuggyako n'amateeka agatufuga. Oli waakubbirako nekyo kyabuntu si mateeka gatufuga. Oli waakubbirako osobola osirika era naye mba nkyogerako nga Jeremiya yanzibirako nyinza okyogerako ne mutamanya nti Jeremiya ye yaŋŋamba. Kakati akyogambye lugambo naye byenkumanyiko biri safe totya. Aboluganda sawa kolera abantu kakati nze mpulira manyi bangamba waliwo yaŋŋambye naye sama munnamawulire konze sama alina olugambo kati badde nyina okunfaaminga ku ekyo okakasa nti olugambo omwe kati onzikiriza nti mweruli olugambo tutandikira awo saamu twasembayo mabega olutuufu anti kagatteko kayine saamu alina olugambo olutuufu takola si kuwaayiriza takola lugambo lwatalinaako bukibi toyiya kisitole kati bwalimu wetera okuwulira bagamba nti nze nannyini lugambo nzize nduba we obujjuku tambuza vidiyo anti wakale nandigeze detail naye gossip lwe lugambo byebintu ebitaliiko bukakafu ebya gossip. Era kati waliwo section y'abannamawulire abakola nga owulira kati for example Uncut Live Wire ndowooza kimwe abamu badde bazirabanga ozikyaliko simanyi bawa lugambo baita olugambo kyola abapresident baga twawulidde munnange twafunye amawulire ontegedde tebakakasa gye luba lugambo nafunye mule Jeremiya alina omukazi ebbali tebakakasa era bagenda otuukirira ku Jeremiya bwe baba mubuuziza la exclusive ngagaba ne mubimugera mu bijjawo. So oyo gossip naye simukola nze nja simanyi sibigenda. Kakati Sam twasembayo twalina video gye twasembayo luli okola ebizibu biryoke bijje twayimiriramuko katono oyinza okuzibazayo nga zigendayo naye twalina ebintu twala okwogerako ebintu 5 byatumenyedde nga twagala oddemu byetumenyeremenyere kubanga tulajulira nti twalinamu media twalinamu amasomero twalinamu abaana abato twalinamu chachi twalinamuko ne system oze ebintu biringa byali 5 bwebajjukira kati ebintu ebyo 5 twali tutematema omusingi ogw'okumanya ebisiyaga bituuka bitya mu kanisa. Tumaliza tutyanga abaana bagenze mu bisiyaga nenga nga bibadde bitambulidde mu kanisa kuba agamba luwangi wawe biyita bina system mwingi bwe biyita ngenge tuli mu kanisa twagala tusooka twerwaneko twagala kubira ndulu balala nga tetunaba kwetereza
nga sinyatandika tonatandika ku ekyo njatumirayo abantu basatu njagala kutumira naye mbadde nsaba bonna bwotunda bageesiri bulungi bonna bentumira bentumira basimanyi babavuddeyo nemunimiro bali mu kyalo era nga asiri bulungi basobola okumpeereza emmere manjali bana nkugawo te mugenda okunziika omusajja yatugamba ekituufu oli mulwadde isaamu mulwadde bannanga batulaba wano siri bulungi yetaaga obujjanjabi tonsabira kireke naye nga tunakutwala mu ddwaliro then bakebere tabe ki ekituufu ekikuluma guyinza basi senyiga ekyokuba senyiga nekidwala naye nibwetaaga kukakasa ki kyetujjanjaba esebo kakati njagala kutumirako mikwano gyange ddala bamazima mu Kristo Yesu ekyoto ekiri mu kwaka mu kaseera kano n'okusaasira abantu abayita mu kaseera ak'entalo eziriwo mu kaseera kano mawanga ag'enjawulo naye obubonero ku bwebumu bwe nayogerako bubonero obujja bulaga kiki ekigenda ekyagala okwapiringa nabagamba nti bwe tuyimirira kisobola okusitopinga bwe tutayimirira kimala nababulya nabagamba nti mu nsi eyo ez'essawa ez'abawalabu awo bajja kubaawo obuzibu bweze twali ffenna ku seeki waliwo omwana atera okunsindikira muvujjo naye bamuyita Sharon abakwata n'akakusindika nagga wano wetuli ebimyanso bizuka biyita bambi twagala okusaasira abaana abali mu biyumba abali mu kutya abali mu kweraliikira tulina abantu abaweereza bamazima mu Kristo abeegayirizeeyo mu nsi zonna era batubuulira batuwaapudetisa ebiri eraga nti munaye n'emmere erimu etulema oba okyalya nekikuba so tubasaasira era nga twongera okubasaba nammwe mwongera okwesabira twagala kuba nantali ezo tetuzaagalira ddala twagala kuba mu mirembe naye singa olaba ebintu ng'ebyo bubonero obulaga okujja kwa Mukama waffe Yesu Kristo n'okutumirako abo bonna abatwagala n'abo batatwagala tusaba mutwagale kubanga naffe tukola ki naffe tubaagala tubakyawa tukwagaliza kyotwagaliza kirungi tusobola okugenda mu maaso bw'oba totwagala munaye tetulina kyetwakola tukulinaako buzibu bw'oba olinamu embeera jangu tugyongereko ejja kutereera so kyemmanyi nti ffe tetuwalana olinayo muntu akuwalana ampalana ayinza okubaayo nga simumanyi nze sirina budde kitegeeza oba oli ku bibyo saamu talina amuwalana ayinza okubaayo nga tutamumanyi simumanyi so saamu tandike pulogulaamu y'olunaku lwolwaleero otemera otutemeratemera nga bw'oli munamawulire nga wendi olugambo nga bw'oli olugambo temeretemere ku biwawulirako bonna wokitandikira twayogera ku bintu biringa bina nasinga nnyo bagamba nti abantu bano ne motivu zaabwe tebalina kye beetaaza nze Sami kuba ne Sami kati ndi mukulu tebalina kye beetaaza Jeremiah tebalina kye beetaaza Gwandala beetaaga miti mito bano abaana because jjukira emiti emito gyegikola ki gyegigumiza ekibira era emiti emito be bafuzi benkya naye kati kyakyuka kyakola kyabaana ekyo mukijjeewo kyakola eki waliwo engero nga zo zaafa bataganda bagamba nti negwe wezaalidde akubira engoma n'obulala naye manyi kibabagezaako tegeeza akuba eŋŋumi n'olumwa sobola okukulabamu so kati baagala baana bato because kati nze Sami bye nayiga nga ndi muto nebye nalaba nga bakola ewaka bikola kyamaanyi nnyo ku ngeri gye ŋŋenda okuzaamu abange engeri gye wakulamu mu famire yo omwana akuze nga alaba muzeeyi kimu bibiri maama okumuddamu amubirawo luyi naye mumutwala mu kansolinga emirundi mutwala naye yasigala awo kimu bibiri ajjaba omukyala amukuba bikozi yakula amanyi okuba omukazi kiri nnomo kuba naye yakula alina wakiraba taata yali akikola ate amaka nga gatambula bulungi okitegeera so kati bano
bafokasinga ku baana because omwana omuto wekimuyingizaamu kati naye waakula kyagenda oteekamu nonkola ne mu baana be kati wemala okuidentifyinga nti baana babuuza kati abaana tubakutte tutya tubazingiza kutya what target audience tugitegedde nti baana tukoze tutya kati awo bino webijjira katukozese abaana bagenda ku ssomero saamuna okategedde kubanga ekintu ekyo kyogeddeko teriyo kanisa etalina ssomero etujja ebyo tugenda kujja bagenda batya tebasoma abaana basoma so tubakwatire mu tujja basanga ku masomero ekyokubiri abaana tubakutte tutya abaana ne batabeera ku ssomero babeera mu kanisa bagenda ne basaba okitegeera bagenda ne basaba osanga omuzadde ng'ebyeddiini tabimanyi nnyo naye ng'abaana ku sande balina okugenda ku kyaki mwana kituufu nebye era nga byonna abikola nga balina okugenda ku ku sande balina okugenda ku kyaki so awo nawo ne babeera ewantu we babakwatira kati ekyokusatu ne kiba ki kwata gavumenti bajagaza ki gavumenti yeteekawo amateeka ffe ffenna ge tugubirira oba oli mulokole oba oli musiraamu gavumenti wegamba nti okutta omuntu wano kibi tebasosola ddiini tusaaga nze ndi mulokole nalabye ng'alimu sitaani mungi nemutta maama nga gwalina mizaani empima okategedde gavumenti ogera negamba nti buli mwana alina okugenda osoma kati gwe ngweyala okakasa muzaala atuuka asome omulemeze waka nga tomututte ku ssomero omutuufu wa gavumenti ebegenda kukwatako baali abakutandikirako gavumenti yenyini neiba yasooka tatagule asooka wakyamaani tasobola kubuuzaako nakyamaani naye omwana owatasoma ng'engosirika tomuddamu kati asooka wakyamaani naye omwana wali tasoma asiiba waka gyokenyamulaba oba oliawo poliisi enkyanga oginyonyole ku mwana era bakuwa wikisezi onyonyole bwe kiba si ki ng'embeera si nnungi genda bakuwe basale noonya engeri yonna because bakitwala it is your responsibility obuvunaanyizibwa kubanga ogenda okumuzaala oba olina obuvunaanyizibwa obumutwala ku ssomero n'ensonga kiki enatandikiddeko teyakusaba muzaala oba olina omutwala ku ssomero kati target audience yaffe yabakiteeka embongo nti bano abantu batagetinga baana abato bano tola ne cases ezijjudde mu makooti toliwulira nti gundi bamuvunaana okulya ebisiyaga ku mwami gundi baana bafubuka myaka 15 because bebatunuulidde kati ne bamanya tukikoze tutya abaana bano bato 1 kugambye soma essomero 2 kyaki 3 gavumenti ogimanye kyajjunga ne bagikozesa batya promoting a new human rights omwana abe n'eddembe okitegeera tomukubiriza nnyo ennaku oyogedde akaabaana osera biri nga nkyali mu busamize waliwo gaayi yali ali ebisiyaga gaayi oyo nali mumanyibwa mu kitundu mwe nali mbeera naye nga mu kulya ebisiyaga olisitaani yali yamugamba nti tali abaana basukka myaka 15 era ng'ali abaana babandi ebisiyaga nga bamumanyi tawasa musajja mukulu bwe njogera ekitundu bayinza omutegeera tokyogera naye kyinza ffenna kyetukkaanya n'oyo ali eyalaba abaana keesi zona zowulidde toliwuliramu bantu bakulu baba baana bato because be baagala gwe mugigi ogw'enkya be bagenda oyingira policies government positions ezisalawo maaso eno kati omwana atule mu woofiisi ayise etteeka mu butuufu yaligenda kukosa balala naye nga yali akkiririzaamu yakula kye bamutadde agenda kukola kyayagala kati ekirala ekisembayo
abaana bano bataba ku ssomero bataba ku kyaki wadde amateeka weegali agaba gayidinga babeera ewaka baba bakola ki balaba tv bawuliriza leediyo awo midiya weeyingirira bamu twabagulira zittaago kino ekidunga kinene basomera okwo kati gwe kimanyi covid yajja nokuva covid we yajja abaana basomera ku intaneti abasinga kubanga bamanya nti intaneti kyajja tekyavaawo intaneti yo bweyajja teyavaawo intaneti omanyi obulango obuyitawo kimanyi obeera ku intaneti ugundi ng'oli mu kulaba olina ebintu byoli mu kusomako ku website emu osoma biki akalango ne kajja from nowhere naye kati nze obulango obusinza okuntama nanka neekubire ku banaye obulango bw'okwewola ssente bususse weebale tuli mu kudduka amabanja gatubangibwa twagala kugavaamu oba oli awo bwojjayo bweziti ofuna bweziti ate kabeerako sekendi nga ziizo ne kalyoka kavaako babeera batusedusinga batusikiriza so kati nga naye bakusikiriza okwewola ono omwana ono alina byalaba bulanga obwo biki nga naye bimusikiriza mu bintu ebirala naye mukama asaasire youtube ekikoletya okuba nga etuwa bye tutagisabye nedda nno youtube eyo ogiraba social media zikozesa ekintu tuyita algorithm algorithm eyo bakuwa ebintu okusinziira bo bye balaba byoyagala byotera olaba ennyo era oba obulango naye gweoteeka mu youtube channel yo videos kizibakuwa nti wandirabyeku eno tebakuwa zizo era bakuwadde ne bakuweeno bw'obeera mu gospel bakuweeno ne bakuweeno kubanga bo balaba osinga labaki bw'obeera mu nabyabufuzi bakuweeyo bajja kulageyo nungi otegera algorithm eyo by the way ndowooza youtube yo gwalaba kati olaba woolabira wano tunula wansi awo kati bw'omanya nti wawoogwa era okwata nga email y'omuntu n'ogiteeka mu youtube oba wonna n'ogiteekayo ng'olaba bibakulaga okulabako birimu pooni manya oyo pooni amulabira mu nkukutu gwasinga olaba waliwo channel zeetaaga okuvaako so algorithm ne ku tiktok waliwo tiktok ng'otambuza oti vidiyo zibagamba mboba oli awo mulaba vidiyo tezijja buzi bo bagoberera biki by'osinga olaba nga balina obudde because yo weekola kyola oba olaba nnyo ebyabalokole ojja kutambuza ng'osinga olaba byabalokole bwe mukyegendereze wansi woolabira wano ku ssimu yo wonaatambuza ng'osikulolinga bo balaba vidiyo kijyomalirako obudde obungi n'okalaba n'okamalayo kiseza k'oyagala banoonya ebintu ebigwa mu kkowe eryo ne bakuleetera kati tutandikidde ku somero kusoma somero naye wange tukole ekyaki tusubire mbadde njagala okivuge nga okiraga kiva mu kyaki eno kigendako ku ssomero katono kubanga mu ssomero wano waliwo wabeera bu camping njagala nawo otukoawo butripu obwo kati nanyumya ne kyaki nazo zikola ki nazo zibikola kati mbadde njagala mu kukivugamu tokijja kitambulire ennyo awo katolaba gunjani kubanga amanyi sifa wangamba kitiibwa zinali simanyi nti kyali kitiibwa kati nja kukozesa sitaani ekigo kinanyiza nsonyiwe muyita omuntu ne sitaani ye muntu akyasinza okukwata ebikola atapapa kati sooka olindeko omuntu atulaba yetaaga omusiigira ekifaananyi kyagenda otegeererako n'okumanya bonna agamba sitaani azaakiwulira tajja kikola ki tajja kitegeera kati nze ndi musumba gereza ku nze ndi muweereza wa Katonda ntema musingi nzijaawo nti ekintu kyanaakola leero gwe nga tukirabye leero manya yinza oba yakitandikanga mu 2010 kiki ekitwayogeddeko ekyessimu ekitegeera tessimu ogiraba gikwata ng'erabika bulungi nnyo naye process mweyita okugituusaako n'okubanga ekola byekola olwo gwe nanyumya naye n'aŋŋamba aga amagezi si ga buntu
gali gebuzi ayo topic tujja jigendako ndala agamagezi bamalayika abasindikibwa ne sitaani mwe abantu bagenda bawulize ebintu bya alien balooza katemba jukira bakkanago amaanyi go bagalina entegeera etuula ku macha n'oteekawo essimu n'okirowooza nako nti mbeere wano nga nkubira ow'embalala ne twogera ng'akulaba n'okulaba nga ndaba n'okundaba siga muntu obulamu bunyuma obulamu buwooma ekyo tekiriiko awakanya wabula obulamu bunyuma bulamu ago ge mazima wuliriza nkuleetedde ekyokuddamu ku ndwadde ez'enjawulo ezituteganya mu bulamu gwe wamma ne tulema okweyagala. JS Medical Hubs bano bakugu mu kujjanjaba ebizimba mu lubuto, tujjanjaba hania n'abulira ddala otawanyizibwa ndwadde za lususu, ebimmonde ku matu, enkovu ezizimbye oba nsundo, byonna tubibuzaawo. Ate nno tetukoma okwo, era tujjanjaba ulcers, sukaali, pressure n'endwadde endala nnyingi. Abatawanyizibwa mu nsonga z'omu kisenge nammwe tetubalekeredde. Tulina JS Body Cleanser nga bw'olinywa lino likamula obucaafu bwonna mu mubiri. Olwo JS Immune Booster ne lizimba obutafaali mu mubiri. Linyweko weetangira okulwalalwala. Ku JS Medical Hubs eddagala tukozesa lya butonde teririna bulabe yadde. Basebo ne bannyabo mbalamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Yenze musawo John Sewanyana wano ku JS Medical Hubs. Njagala okujjukiza ekintu kimu nti obulamu buli mu ngalo zo. Byolya ku sowaani yo oba byonywa mu kikopo kyo bye bigenda okusalawo onaabeera mulamu oba onaabeera wandwadde. Tukuyita wano ku JS Medical Hubs tukujjanjaba endwadde. Jjukira nti ffe we tujjanjaba ensibuko, tujjanjaba cause, tetujjanjaba symptoms. Tukuyita jangu ojjanjabwa endwadde yo wano ku JS Medical Hubs ojja kuwona mu linnya lya Yesu Kristo. Amina. Tusangibwa Nansana okumpi ne Nansana Business Center oba tufune ku simu zino wammanga noti 7 bisatu nkaga mu 7 bisatu nkaga mu 2 oba noti 772 999 noti 29. JS Medical Hubs for health and skin solutions. Long term omulabe yakwesa long term bitu biba bya long term kubanga jjukira ffe mu muntu ekonayo bwekoona ye gyasiiba yasiibe okitegeera kati asobola okutegeera Jeremiah ono ajja kunfuukiriza mu myaka 5 nkoze ntya Jeremiah wenna amugwira obuguzi tagenda kukkiriza nino mupulaningira kati mupulaningidde ntya nti Jeremiah oyo omulaka tumuleka abeere bulungi atambule nga waayagala nefe mu myaka 10 okuva kati oba ku myaka 8 okuva kati tumwetaga okuba nga tumukusudde tulina okuddira ensigo envundu tugisimbe mulye naye emereddemu eti kati otugenda ku church ngawo ng'ayo masomo tetugenze eyo masomo tunakwatako oluva tube naye topic nnene naye eri awo soka tuvuge ku church wano yes ngenda kozesa Jeremiah kozesa Jeremiah nzisigana kunyigira sana onakyuka mu maaso eyo naye for now sikulamu kulungi kakati Jeremiah atandika obuweereza amazima mu Kristo Yesu obuweereza byaddala nga buli ki buli oke era nga butambulira ku ki ku Mukama waffe Yesu Kristo kati buli we baki Jeremiah wagenda mu maaso omulaba alaba nategero Jeremiah ajja kunfuukira ekizibu mu maaso alesa amalala n'amaanyi mangi yagayita malala yagayita malala omuntu yenna ekintu kyatategeera akiyita malala kuba atakimanyi Jeremiah bakulaba ng'otaddemu kagundi mu matu oli ajja gayita malala kuba ye tamanyi mugaso gwako otegedde so mujja kufuna memba omulala mu buweereza lindako saa sitaani kyogamba kyakola amanya nti Jeremiah kati atambula bulungi naye bwe naamutomera obutomezi tagenda kujja kyakola ajja n'afunayo omuntu omulala baayo tukwesaani ate anyingi
kozese musaazi naye musaazi banaye kino kano ketugenda okwogerako Saama agenda tulaga ebisiyaga bino bijja bitya mu kanisa tuga okuba nga birumba n'abaana kati mu kifaananyi bataddewo nze we musumba kati ndowooza ne musaazi mukwano gwange oyo tuli tuti ne mugambe we have unfinished business saazi nkutumiddeko wonna olabira vidiyo eno okwagala nnyo naye ojja tusonyiwa si kirungi kugeza ku kintu kino kibi nnyo naye so kusaba ogume musaazi ajja kujja mu buweereza ng'abantu abalala bonna bazina kwegattako nze ndi muweereza musaazi asanze empeereza tomumanyi najja era mujja kuweereza musaazi abeere ajja kubeera nga ali active nnyo ajja ayinamu kasente kati musaazi ajja tali bubi si tali bubi nnyo ate si mugagga nnyo naye ate akulaga biggwa walibaddeko n'omuntu nga tomanyi mulimu gwakola naye nga akasente akalaba naye nga yamanyi buli kimu we kiri nali nalabyeko oyagala ki TV jangu akabalizo wa TV we motoka oyagala motoka kikaaki etambuddeko oba akaveera tugende wa ngoberera firiji gyoyagala kati olaba abantu bakola mirimu ekyo mubuuza akola mulimu kintu ni muyiriri nti muyiribi kati musaazi ajja tali bubi oba bamuyita driver waliwo n'abaana bana batambuza emmere kati tukyabayita baana ba hoteeri bayita baduleva ye tezikira kati musaazi ajja era nga ali active ng'obuntu obugundi abujjawo obutonotono obwabumaliriza oyagala miliyoni 10 miliyoni 3 waluganda ojazinziriza tompa magoba nyamba buno mitwalo 5 olumu agaba kati soko musaazi ono ekigendererwa kye kiba ki akimuleeta biba ebintu bibiri ekisooka musaazi kufuna trust kusemberera musumba afune ne trust ya musumba nga musumba amulaba ng'owuwe nga mukwano gwe because ffenna mikwano gyaffe tetwazaalibwa nga tugimanyi tugimiitinga bu meetings naye mu egyo mu bantu abangi b'o meetings waliwo afuuka kyaliiwo era bweki kati musaazi omulimu gwe ogusooka kufuuka kyaliiwo omwesige afune obwesigwa bwo ekyokubiri musaazi mu maaso eyo waliyo pulaani B oginzijukiza senga bakigezaako nga Jeremaya ne yeerema waliwo pulaani B ekolerawa musaazi you make sure ofuna date ku musajja wa Katonda ono bijjukira ffena tetuli batuukirivu ffenna tuyina ebyaffe tuyina ebiri mu klozeti zaffe eyo mutegedde era gwe ngoyalokakasa mukama nakera mwe nagamba ebisenge biveewo oba ebisenge byogere ekisenge kisobola okulooka n'abadolagane musumba kiki bakitegedde naye ate okimanyi ku ebyo ebisenge bye bimanyi mu bakyalibo mulimu ababimanyi nga obanyumizaako bataano bo ali kati olaba nga muntu wo obeera nze nyina mikwano gyange wano exactly nyaso omwebuuzaako nimugana ne mwana kino kiganye kati musaazi kyekimuleeta naye nga most importantly ku making sure nti ofuna trust ye era abeera active nnyo ajja n'ekigendererwa wadde azze kuweereza kati mu buweereza omwo abeera atuuka ng'omwesiga olaba yali active tugenda eno yajjukiza abantu yabakubira ku masimu oba weerabidde yakujjukiza olumu ebiganyo yateekamu akasente naye awo naabikola ajja ayogera ku connection bwe weeru
ajja kulaga nti waliyo so that wanaaba kugamba wali maaso teweekanga ninaye abantu bange bweru abantu bange bwe bategesa tawaanya atawaanya babulire bagala kino bagambe tebikola just abikunyumiza point ki obeerenga wanaakireeta maaso eyo gamba omusajja bulijjo ebyaddala aboogera abantu bayogera nabyo bweru okitegeera kati mu bbanga eryo lyobeera ne musaazi musaazi asobola naawe nno n'emyaka egiwera nga kiki anti omulaba engeri gy'akola musaazi senga amala n'atuukiriza mission kye bagenda okusimba muyinza n'obutakijjaawo because ffe abalokole bwe tuba tusala tutema tukutula tutema miti bikoola mutema wano waggulu ku matabi tetujjayo omulanda tetusiga okulula kyola abalokola abasinga asabamu awo ne bitereeramu waayita emyezi 2 ne kidda emirandira giba gyafukiriddwa kati waliwo omulandira gubayita main root kiremanya nno tap root kati omulandira ogwo kati bo gwe basimba era nkubuulira bino bitulawalaba bividiyo biki omwana natuka okwetuuzaamu kamera n'akola ki emirandira egyo gyasimbibwa emyaka nga 15 ku 10 I'm telling you yes kyogamba kati zino empulunguse ze tuli mu kulaba essaawa zino bano abali mu kuta obutaano byasimbibwa byatandikira mabeere si gwe gusoose bazze bakola ebintu byabwe yes kati abaana kati gomulokole wobiraba leero ng'olyoko bameka bali mu egi y'omwana kwakati zenkuuli ebisiyaga byayingira ekkanisa byayingira dda mu masomero biri mu media ate mu media bangamba kirala kate media etambuliramu n'abayimbi media etambuliramu ne music ate omuyimbi gwolabira ddala mutufu naye wanaayinawo pini nina ayinayo pini ya nefusa naye muyimbi kati olaba media etambuliramu ne music omuyimbi tasobola kubaawo nga tewali media tasobola kati ate ne bitambuliramu ne fashion design because omuyimbi oba celebrity yatunda brand alina okubanga kino alina kikuushinga wofuuka celebrity abakugoberera bangi kyoyambadde kyebajja okwambala so wenkyambala media nenyambako okunkyaza nga nkyambadde abaana ewaka balaba nebakigula olaba kyeyini naye mutuufu olaba kano kankayiseewo UCC ekola kuki UCC omulimu gwayo kuregulatinga ebintu ebitategeerekeka one butayita ku mpewo olulimi abantu abali ku media bakozesa olulimi oluli ku mulamwa tebavuma tebakola ki basically baregulatinga kulaba nga media abatudde waka bafuna kye balina okufuna naye kakati aba UCC bakimanyi nti tulina TV wano ng'omukazi ajjako kumpi ng'ali bwereere ekyo kyo bakiraba nakyo kituufu abantu bakiraba kubanga nze ndowooza ekyo kikyamu tulina TV wano ng'omuntu ajja ku TV akyadde ng'alina kubeera mu position emu bwati wagiriramu bwati aba aleese ebizibu andikaza kisingale n'okubanyiizaako kwambala abuntu ne babusika kubanga amazima gali nti kituufu nga bw'ogambye abaana baffe bali wakali tubagambye tubataasiza amasomero agali naye ate tubalekedde nabo mu nnyumba so agijjako kati goba ogenze mu ennaku zino byakyuka nti puroguramu ogiraba ku TV n'ogisanga ne ku YouTube nga gyekola nga gyeri nti media eno oba UCC nze mu kulowooza nga tusaba tibandibadde nga tebanaakwata bano bavuma nabawemula teri muntu asinga kuwemula ng'ali bwereere taliiwo oli mutuufu Jeremiah nina nti kati waliwo enkugambira nti yo system epuushinga ki because ne UCC neki ereegwa mu system banga UCC yandibadde ekoze kubanga ndabeko UCC beekutte kituufu
nga bagedde ebitasaana ne kululu bakizula tebalina license naye nga badde bakoze emyaka gyonna olwo nga balina maybe gwe bakoonyeeko alina obuyinza kakati nze nsaba abakulu abatwala UCC mulina abaana naffe tulina abaana ate n'abaana bagenda kuzaala so zino empulunguse zaali mu kwogerako omuweereza wa Katonda ono tuyinza okuba nga n'abaana bagenda zisanga naye ng'omusingi mmwe mwagusima lwaki nti abantu bano TV nga bwe mulina obuvunaanyizibwa busobola okuggyako bino tebigenda ku TV kuliko abawemula abo tebubaagalako teri muntu awemula nabigambo okusinga ali bwereere kubanga amaaso gano ogalaba noba toyogedde amaaso gano ne galaba go geekubira obufaananyi abaana baffe balina ebintu ebyesittaza bye balaba ku TV ate TV nga mmwe mu controlling ebintu ebyo kubanga bijja mu bantu kubanga bba bavumye tubalabye nga mubakutteko ekyo kirungi aboogedde ebitagasa abo nabo mubakutte ekyo kirungi naye nakino tukirowoozeeko abambala ku TV z'abantu fashion nasaba nalaba omukazi juice ku TV eggwanga National TV asi National TV nga bali mu program n'abantu abakulu naye nga akagoye kali wano nga mazima gali nti yeetagana kukyuka atuula wamu nga tatudde ayimiridde ndowooza labo anaatula kijja kuba ati kiraga entebe bazijjewo so naye nga ye pulizenta kati bw'oyogedde ku ekyo nenzijira ekintu ekyo nti twandibadde mu Uganda wano ekkula lya Afirika likyali ekkula lya Afirika simanyi likyali ekkula lya Afirika kubanga olw'ensonga tukyalina ekisa kya Katonda wano kikyaliwo newankubadde waliwo emize gya Sodoma ne Gomora naye ekisa kikyakola kikyaliwo tukozesa akakisa ako ketulina okutereeza ennyumba yaffe ffe nga ffe olaba sexual immorality mulimu mutwaliramu obwenzi obusiyazi ennyambala music video enyimba ezifulumizibwa ebigambo ebyogerwa basically sireeta ba video kati ebintu ebyo wobitunuulira biwakinga hand in hand mbirabyeko era bikolebwa mulabe nabyojoyogera waliwo Katikkiro wa Buganda omuyimbi omu gwe yayita agende babitebye aliko kyo okuyimba ebigambo ebitasaana mu ggwanga era omuyimbi yagenda neyeetonda okitogedde kakati naye nga jjukira bana batuuka omumuyita tebakwasaganya ku bya jesi bali batunuulidde ensi yaabwe tebakwasaganya ku bya media Kajeremayo olaba ekisinga okulaga ku kye tuli mu kwogerako era we tuteerwanako mu myaka 15 okuva kati tujja kutuuka nga ab'ebisiyaga beekwana kyere nga ne ku TV tulinako programu eziyigiriza okubeera mu bufumbo bw'ebisiyaga obulungi mbuuza lwaki mbuuza lwaki batu kyenjalo balaga nti long term program edda nze we nakulira ng'omuntu wayimba oluyimba oluwemula teryaluwuliriza era bwe kyali n'okuvuma bakuvuma era bwe kyali so ekiri kati because ye sitaani atagetinga baana abaali abakulu ebiseera ebyo nga tusobola bayita bintu bya kisiru ebyo by'okuyimba nebiwuliriza right now njagala ombuulire yewe yatandika omulimu gwe emyaka gye 15 emabega nga yeteekera mulembe guno gwe tulimu pulirayo oluyimba lumu olw'okuwemula nga si hiti ze zikyasinze webale era omuyimbi omu najja n'akugamba we nayimbanga ebyamakulu babiwulira why nti bano abaana abakuze bategekebwanga byebyo bye baagala owulira byo bye baagala olaba biva mu ssomero biva mu kyaki biva ku media
Ebintu bisatu ebisinze okukwata wansi ne yes ebiryoka bikosa omwana n'atandika kati kyetulimu kati abaaliwo ebiseera ebyo kirwanyisa tebakikola bakiyitanga kungulula akasente akabaweebwa weebale nze nali I think ebiseera nali omuntu ajja nagasaamu kakati olina media mpisizaawo kino so twadda ku kintumbu kya ssente njagala ote omuntu wange alekereko abeeko byayigiriza aba weebale gasaamu otuula mu kamera n'omusajja ng'abuulira byabuulira abantu weebale nga bwe yeemoola bwakola waati wagira ati ziba koodi kati nga bamanya oyo waffe weebale ekirala naye mukama atuyambe essaawa atuyambe atuba omwoyo w'amagezi walime kuba omusiyazi ajja wano nga azze kwekugira ani nze ntera obbalaba sijja kulima ne ku bututi bw'abasajja omuntu omulaba notegeera oyo saala musayira musango sinze Katonda naye alabika musiyazi mukama era tugenda okukola tuti tuzze tuti egola bitandise ovaayo naye ekyengeza okulaga nti challenge eriwo era kati abatanyumirwa nnyimba za buwemu beba n'abakulu yinza oba ggwe naye omutaziyimba owakati byayagala ekyo tekizze emyaka 2 emabega bakizimba nga bano abaana bakyali bato nga tebanabana kumanya ebyo weebale ne babateekamu embeera nga omwana edda nze nyina oluyimba nakati simanyi kye lutegeeza olwa Sebatta ngali luyimba kyolwo dole y'omwana bali abafumbo weebale naye baalukubanga ng'omuto ofunamu ebibyo gunooza bayimba ku ddole n'abakulu ne bafuna meseji yaabwe bakulu babafuna ng'okimanyi right now abakulu bafuna pakeji yaabwe mu bujjuvu naawe n'ofunamu ebirala ng'omuto byotategedde gwe ng'omanyi gwe ng'olowooza oluyimba lwe bitegeeza bw'okula n'omanya ddole yeeruwa exactly nze kyannene nkubuulira era wetuva wano ogiŋŋambe naye okimanyi right now omwana wa P1 bayimba ekintu ng'akitegeera kitu naye awadde ayimbye waati ategeeza kino ago si magezi nti simanyi abaana bali sharp mulabe yajja kiprogramminga kibeerewo omwana asobola kiwulira omwana asobola kitegeera nosanga omuyimi akati babiyimba kyere vidiyo abantu babeera bwereere kubanga vidiyo zonna ezikolebwa olaba nga abakazi bambadde bwereere newebuuza kiki kye bapromotinga kati ate ne mubalokole wano kitandise mu gospel music kyatandise anti kati tekinnagira nnyo n'ekiweema emyaka egi kati nkuuzeyo akalala nga tuddayo ku topiki yaffe abantu bali beewuunyiza nti lwaki abakyala be basinga okutyoboola mu vidiyo nali nange sikeewuunyanga sooka ombuulire manyi saamu ejaba topiki ndala kale gwe kitunuulire bebeeyambula bebazina ebitategerekeka abasajja baba bambadde bulungi gwali okyewunyiza era baba tayambadde empale zaabwe abayambadde empale nnyimpi naye ayambadde naye oli mukazi nosanga ayambadde kumba ababwereere manyi lwaki nze ndowooza bapromotinga geyeena kubanga lwaki omusajja tapromotinga kubanga lwaki ono aba ayambadde bwereere n'omusajja tayambala bwereere tekisoboka nja kikunyonyola lumu naye basobola okutulera mu kkomesi balowooza kiva ku ki kati musaazi ono abeerawo naye mu kubeerawo okwo obuweereza bukulaakulana tubadde twetaaga emmotoka emmotoka efuna jerima yofuuka w'amaanyi twetaaga ettaka mulifuna ebyuma because ono ekyamuleesa kumanya bwetaavu bweki bwe mulina kubeera na connection ya wano ng'assaayo information eri mu bakama be kati mwe mukanya kugamba mukama akola mukama akola bannange katono kakulu nga batulaba waliwo ebyamagero ebijja nga mukama si yabize kuba kati olaba onaakulaga nti musaazi okuva lwe yajja
ebintu bitambula Mwa mugamba twagala kwetaka ya milioni 3 ntya kanjogero n'abasajja bange mikwano gyange kijja tuyambako balokole kano kulaba nti abadde asaba milioni 3 bakwadde milioni 4 nogamba mukama yibazi musazi ofuna ate watalika kwakkulizo kati atatola musazi ono nga badde walanga musazi soko mumusembeza musazi kati nga musazi wayogera indirectly oyogedde kati kanisa no giraba ati kati twadde mu yebiwente bwempe katuguze ettaka wano naye twetaaga okuzimba musumba twetaaga okuzimba naye musazi byonna nabyakola na kiri kiteeke mu nkola omulabe talina kyakukozesa nga tosazeewo akikozesa okkiriza so musazi byonna byakola tasalawo nga ye abikuliramu n'obikkiriza nogamba tukole ekyo kati ngogandi kyaki eno yetaaga okubanga tugizimba mu ngeri y'omulimu nti sente nga milioni nga 8 ne tukuba engalo ffe abasonda ne basonda milioni nga 10 enyingi mugenda olaba abasonda basooze naye abasajja ekizimbe kye basitudde n'obusente bwe twakaso mugenda olaba ennyingi omusajja ekyamagero kizze ng'ekyamagero kyo kikutteko so kitegeeza nti ebintu ebimu kuna bulamu bw'ensi eno tusooke twebuuze Katonda yabireese oba kigeze okuva wa mulabe musajja wagambira twalabye tomuwa akasimu yakusaba akasimu mu gw'2,000 twalabye tokamuwa Sitaani ne Thomas tumuwa akasimu Yesu abawanike ne tukuba enduulu naye twawuliriza Yesu yali agamba ki Yesu yali agala tugamba bannange oyo siina kye naamuwa tetwamukkiriza kati eriyo abantu bangi mukama abayagala kugenda ne bawanika emikono tebamuganya nanga wayi kanindemu kati gwe njala weebuuze gwe ali mukunda emmotoka eyo gy'ovuga yava wa Yesu oba Thomas ye yakuba nga nnyingi ezitambula e Kampala wano essimu gy'okutte masa 3 iPhone 17 yava wa Katonda oba wamala sula muloogi ne Thomas munenze ne Thomas ne tumuwa akasimu bitu naye abantu Sitaani yeewozaako naye amazima gali nti sambyogera tubisekeramu naye bw'otunula ettaka eryo kw'otudde n'endagaano ezo okimanyi bwe zaava webale okakasa endagaano ezo ettaka eryo otudde tewali bba bubbi omanyi kyaki owe yatandikira nga n'abantu abamu okuvaawo mubataddeko foosi maze gula emizindaalo eminene nga tajeti webale kubalemesa ttaka naye ng'olowooza Yesu singa abaddewo omulembe guno bwe yandikoze emabega awo omwaka oguwedde n'abasitoole ku bukedde okwo omusumba omu wano simaba wagiraba w'amaanyi ali awo mulunzi yalunda embizi naye ndowooza nga azirundidde ku large scale nyingi kati zirabika zaagwamu obulwadde embizi ezifa kati we zifa omusajja n'azirekawo kati sitole ejjirawa ng'ab'ekitundu abaliraanye batandise okomplaininga ekivundu kikoze ki kitutta kisusse omusajja n'abagabo kiba kisusse munguzeewo mugende oyo nno musumba toyogera basumba bali mu kibuga bawera 5 bataliimu nalunda embizi ku kitundu nezifa sijja gamba nti ye yazitta ndowooza bulwadde bwakola ki bwajja naye ndowooza n'ayagala agikozese ng'opportunity okugula abantu afiiriddwa wali naye agala agattako we ziba zikuwunyirira tambula ogende nvaawo kakati ewabanga waliwo abaavaawo ettaka eryo abalifunye mu butuufu Sitaani ne Thomas baba muwadde ne Thomas bamuwa akataka okitegedde naye gyala bajjukiza ekintu kimu gwe sisito babulaaza omusajja g'oyinawo oba Sitaani ne Thomas be baakuwa ate awo okutte wandala etopiki namba tugireke kati njala bajjukiza kimu Sitaani ali kuba emmeeza akuga atudde ewuwe omwana mumutuume Lusifa
Mutuma Purity. Onaawulira. Ako wava kiri. Ojja kutuukawo ekyo kyo nkikubuulira. Tosobola omusajja akubye emmeza ga naye nange nkooye. Munkakase. Abaana baabo wembawo ebyange bawaana ggwe. Awo ojja tuukawo sister. Kakati Sam. Ono musaazi waali. Kati musaazi waali. Era ebyamagero bikolebwa. Obuweereza bulinnya. Jjukira obuweereza bulinnya. Gw'ate abukulira tosobola sigala wansi. Era nawe olina kubeera waggulu. Okitegedde? Kati oli awo obulamu bukyuse, ennyumba ofunye, emmotoka ovuga, ebweru obunyonyi obufudde gundi, bugaali oyamba, mwe mujjira amasomero. Olwo kyaki mumaze ogizimba. Uga naye kati abaana musaazi yabikuwa naye kati okimanyi nti abaana bano tebasoma. Fiizi buzibu. Fiizi w'amaanyi. Tukoze tutya okuyamba. Tuzimbe ebibiina nga 3. Webale. Tewali. Era tebakikulima ebale kaleeta. Tebakikulima n'olukyaki. Yali ezimbye essomero n'eri bawali. Nti liwedde from baby class to P7. Atandika na ebibiina 3. Bibange ebi? 3. Kugezesa. Tusooke tulabe. Leeta abaana babwereere. Leeta abaana gule basale. Requirement si. Abamu baafu basale. Ontegedde? Naye gwe wali otuddeko ne weebuuza mu eyo kkanisa yammwe gye musabiramu musobola ofuna ssente ezisasula abasomesa? Ezisasula ezigula emmere abaana abo gye balya yonna. Kakitegeeza ki? Muba ne bafanda. Babawo invisible hand. Babakuttemu. Ennaku zino ng'akamwenyu tekakuva ku matama. Anti nafuna abantu abatuufu mu by'ettaka n'amayumba. Yosam Properties. Bano bakufunira ettaka mu buli sayizi yonna gy'oyagala. Oyagala lya kyapa oba lya ndagaano. Oyagala lya kulimirako oba lya kulundirako. Naawe ayagala ery'okuzimba. Basangibwa Nansana okumpi ne Nansana Municipal Council. Bakubire ku ssimu 0748953 Anti omulaba akola waati. Wabawo company A ne company B. Company A erwa. Kati company A be batopu bali ba main. Abagala okubako kye baleeta mu church eno. Excuse me. Company B bano batopu mwe bayise obuyambi. Ye company B. Ye company B. Kati olumuggo omusumba musaazi wakutwala era bw'oba omanyi. Era bafanda oba omanyi abo. Ebateekamu ekintu. Kati musaazi azze ebyamagero bikoleddwa, essente zizze, obugagga buzze, ki ekiddako? Kati ekiddako bakuyimusizza. Jjukira babadde level omuntu kwabadde luli nga talina kanisa agiguze, attaka alizimbyeko, asomera addewo ebibiina nga 3, kati batandika omuteeka ate ku top. Mu njogera yakati Jeremiah ofuuka nga tokyasabirwa. Ne waliwo yeetaaga kusabirwa. Anti enjogera yakati we bagamba. Enjogera yakati. Weebaza bwebaza. Bakitegeeza nti omuntu ono okubanga atuusaawo nga takyasabirwa. Kitegeeza nti media zonna nti kwa media yaabwe. Amateeka gaabwe. Kyova olaba abasajja bakumpanya amataka ne mugenda mu kooti. Mwalimu bawanguddeko omusango. Tosobola. Abuuza bibuuzo. Gwe ng'ongamba munnange kuki eno twawangula. Ontegedde emisango tegibuulira awo lwansonga balina obuyinza. Now gwe bakulinyisizza media w'oyagala w'ogenda. Olaba nga tubikola batabo ennyonyi mu ggwanga lino ab'amakulu okubalaba tewetaaga appointment asobola okuba byangu bakulinyisizza. Kati ensi yonna ekulaba oli wano. Bakwogerako oli point of discussion. Kyoyogedde media yonna ekifuula topic. Ne babeera ku ekyo. Oli top. Okategedde. Kati we bakutuusa ku top bwe baba bakwagala because 90% abasumba abasukka ku kino ekiddako
okuba kwa 100 ndowooza 2%. Ne 2% bangi 5 bokka be basukka kino because bamanya banaakulinnyisa. Fiyayo ogenda gijja okuva mu kusinza Katonda ne Katonda kyakulowooleza. We bateesa kye bateesezza ogenda gissa ku banandaba batya nga bino byonna bigenze. Bwana obadde mu bitaala kamera zikutunuliddemu obadde otambula bulungi nnyonyi gyogala gy'olinnya. Kati bano abasajja lindaku batuuka batyawo okussa eryo. Anti kati we bakutuusaawo ng'oli ku top bamanya nti kati wano tutandika okudda ku pulaani yaffe entuufu eyabaleeta entuufu eyatuleeta. kati wuliriza nnyo wano bino nno bye mbagamba basumba bali awo mu kibuga aba basatu b'omanyi bemmanyi ate kwekakasa bali mu kattu nkwekakasa otegedde naye baasalawo ekijja kijje kibana kyakukola tetujja kuswala ensi enaatulaba etya kati awo musaazi wajja jukira musaazi wuwo kati muntu wo era olumu uba toliiwo akwatamu anze luba na assistant pastor kati kubanga abaddewo ebyamagye bijja bitambula ate abaamanyi obulokole abaamanyi Bayibo abaamanyi osegedde musaazi olwajja kati musaazi ajja gawano kati n'abantu baffe bali nti eyo ndetera ogerako nabo ngoseka musaazi nsonyiwa naye buno obubaka nobwogera kubannange mutudduukire saamulwadde bana enjagalayo sente si nnyingi mpayaka kaddaka kamu ate ngaosobola kamu kadde kamu otherwise bulungi mazima kati musaazi ajagana abantu bafiwalebamanyimandi bayina bapatana baabwe bapatana baabwe baliwa bapatana baabwe bali bweru nebadde baagala badde banoonya omuweereza basobola okukwatagana nabo babeeko outreach ze bakola ne babagamba okuweereza kwaffe nsobola kikola olwo musaaza akulaga nti bali tabamanya akwatagana neno kampani B gye nagambye kati agamba kampani B emugambye balina bapatana baabwe aba kampani A abaagala okukola ki abaagala okukulabamu kati bano kampani A yabuuzizza bano aba B abakuya gwe musumba bolowooza ne bakuwa obuyambi kitwagala kujja kukola outreach tukwataganye na buweereza ki kati mbw akasubi ne kagwa ku buweereza bwammwe kumbe kiri mu program okategedde kabagambye naye baagala tibagala kukola kikyagala musaazi saala kudirigana abantu ababeebweru nedda abamusumba gundi jukiro wana example bagamba bajje tubawe omukisa bajje naye abaddukanya ekintu kino jukira ensi yonna eggwe gweraba era musaazi yakakuwa oli musumba mukama mukati awo twogerera mukama bato mulina olinawe wamuleka era ye wayimiridde akulinza kifo kiri namusisinkana kati awo kibaita okubanga wasala eddiiro ate nga wasala misana okitegedde kati nga musaazi agamba ebintu ebyo mumanyi obuweereza buno bwaffe buli kigenda mu maaso omusumba fe abalina okuba nga bakirwanira fe bakirimi kontulo bali bajje naye program batambulira ku yaffe nti wadde bali bazze otukoleramu naye byonna ebikolebwa bibeera wansi waffe kwa musumba fe abalabika ate kyebaagala okitegedde byonna bibeere wansi waffe byonna biri wansi waffe bamugamba musaazi kituufu kubanga wamma wabawo ensobi ezigenza obubi bo tebabamanyi nga bajja era omulundi ogusooka we bajja buli kimu kitambula bulungi bazze bagabye Bayibo bawadde zi sponsorship bamanyi okuleeta abantu bano abajjanjaba
ku bwereere era musumba nazi campaign kwa nange kunaku weruti mujje tolekayo mulwadde ayina obulwadde bw'amaaso muleete balina mukebera ku bwereere bamujjanjabire ku bwereere Katonda yatuleetedde nyenga bawaali yaba akyamuwulirawo obuzibu bwe tusinga okuba nabwo Sam obumanyi kwe kulaba ebyamagero tulowooza nti Katonda yabikola anti akapima buli omu takalina kubanga tulina endowooza gye ndowooza nti nfu tulowooza nti bwe tukkiriza Yesu Kristo tulina okuba n'enkulaakulana mu financially bwe tulowooza ekyo nno kikyamu nti omuntu bw'alokoka okulokoka ko kumanya nti yalokoka balina okulaba nti olina emmotoka ozimbye ekkanisa enkyukakyuka balina girabira mu bintu kugamba abantu abalowooza nti enkyukakyuka ya Kristo tulina girabira mu bintu byakola ki ebya bulijjo bino byebizibu bino tuli mu kwogerako yes Katonda aba yagenda dda ate nga nkuwulira abasinga bonna abatandika amakanisa ayagala abeerenga gundi eyo nsonga nkyamu anti bonna we bali fuwana ku mazima mu Kristo Yesu tukkiriza ekintu eki kimu ti omuntu asobola okukira ne Katonda era n'agenda mu ggulu ne bw'aba talina kyakola ki kisoboka era tugamba abantu banaye tulokoke kufuna bulamu obutabwaawo nze saakunyumiza nina omuntu gwe nanjagala okyazaako n'aŋŋamba nti ne mubuuza lwaki musomesa prosperity gospel n'aŋŋamba Katonda gwe tusinza yenna nnyini buli kimu ye yatonda eggulu n'ensi kitegeeza alina obuyinza ku buli kimu so kitegeeza w'osinza Katonda ng'oli munaku gw'osinza mulala kubanga oba Katonda gw'osinza yatonda buli kimu lwaki takuwa kati bo yenjiri ekyo kikyamu yenjiri kwe bakola kankubula esaamu kwe batambulira waliwo abantu nga ne mu nsawo tufunamu emitwalo ebiri kizibu naye nga Yesu babeera bonna nga banyumya n'amubuulira n'ebiki ebigenda okuddako yes naye nga mu bya financial amazima talina naye nga Yesu boogera nze ndowooza yenkolagana esinga okuba ennungi ne Katonda yes okusinga lwonoonya ebintu ate na kino kankibabuulire bannabbi mu Bayibuli abaasaba kye baasaba tebasobola kimaneginga paka ku nkomerero Mukama Katonda yayogera nono musajja yalina yali Sulaimaani n'amubuuza oyo alina mugamba njagala magezi yosugundi Solomon Solomon yani ndowooza ayinza okuba ndowooza King Solomon n'amuwamba yasaba amagezi n'asaba amagezi bw'asaba amagezi Mukama n'amugamba byonna mbikoze ki because wofuna amagezi magezi yasala emisango n'akola buli kimu n'awasa abakazi 7 n'ayongerako abalala n'aweza abakazi 100 ne bamalaaya 13 kakati yamaliriza amagezi tegamuyambye era yamaliriza nga ayenze yegezewaza nnyo yamaliriza kwa abakazi bonna bayina nga agayenze ku mukazi omulala okitegedde yalina abakazi 5 ne bamalaaya 3 be bakazi 10 kati namala n'ayenda kuwumulawo 11 yayenda yali anoonya yatwala mukazi w'abandi atonga mufumbo yali anoonya ki kakati n'otunuulira n'okomawo mbalaga choice kuba ye yakola ki n'okomawo mu Yeremiya essuula olw'omwenda n'olw'ekkumi Mukama Yeremiya ye Jeremaya n'amugamba nti Yeremiya ntadde ebigambo byange mu kamwa ko Yeremiya teyakola choice Mukama muganze ngenda okwogereramu Mukama mu bintu biri atuwamu ekintu kimu nti ekintu omuntu kyasaba tasobola kimaneginga okujja kunze kyenkolera mu ye kyensobola okumaneginga yes kyova olaba ebyamagero bye tusaba si kugamba nti abatabirina okitegedde natunonaga sabe ekyo kati bwenkiwa abantu Mukama kyagala obalabako mu maaso ge nga bwagenda kuwa pikipiki togenda kudda wamanyi lokera 12 n'osaba ojja kera kuyita mugenda kubyanza kaga anti kati nina kasitoma gwe nyina okkeera okutwala olw'obudde oba tebukyaliwo yalina essala ng'afukamirako tokyafukamira kati Mukama kyava aleeta omubbi wa booda n'agitwala ne bagitema sipeeyo noddayo wali wansi n'okabirira sitaani noddamu Mukama n'omugamba Mukama taata nkugayira nsaba ompeyo ka booda n'asooka n'akuleka ku wuliize eyo
nakuleka wansi awo osigale ng'osaba emyaka nga gijja ddemu akuwa yena ddemu okola amanyanga ge wakola webale so awe tuli musaazi ng'abikugamba ng'abantu bajja era ng'abantu baweebwa omukisa obigayidinze obirabye engeri gye bitambula kati jjukira bakusindikamu musaazi musaazi afune trust yo naye kati baagala yes musaazi trust yagifunye kati nabo baagala trust ofune trust mu bo obeesige kati olusooka buli kimu kiba perfect bajja ne bakola ne bagaba Bible ne bajjanjaba abantu olina omulwadde w'erinnyo bakebera ku nsigo bakebera ku z'omusaayi bakubulya tayipu buli kimu bakikola babikolera babijja bikola kati abantu bakubye mu ngalo bawanye musumba musumba mukama jukira byonna bikoleddwa mu manyago byonna bikoleddwa TV zikwata live musumba gundi yakoze abantu babajjanjabidde bwerere ne bakujjako ne bite twebaza Katonda bannange eyatugattako abantu bano balungi bazze naye byonna temutunuulira nze ng'omusumba tule Katonda yakola bino byonna nga bagenda esenza ebeeraga bya nnaku 3 atukyezimaaza nnaku 3 nga bagenda era obujulizi nga butandika okuweebwa ku Sande musaba okujuliza ne musumba twebaza Katonda akozesa nagatta n'abantu abatongerako biki omwana wange ono amaaso gali gamutawanya ne kati gaawonye kiba kyamagero kyennyini engalo tezikubwa engalo ziba zigenda kutuntumuka webale Yesu awanise omukono tuwulidde eri ayinza kuwulira wagira akayimba musajja oyo yali ayimba ina akayimba yagamba muzeeyo ekirumira nkwatidde ekifeeyo nzija mbagagga bannange so awo oba ogenze tulira baŋŋamba nzija abaani yali amugamba so kakati wanza n'oyiteera ebbanga eddala bakwebazizza biki jjukira mu kwebaza kuno konna ebintu bino bye bakola baagala obeesige bateekemu obwesige n'okookyayo bakookyayo olumu ne bano abantu abafuna ebirungi mu outreach bye bakugamba bakomawo ddi mwana ttu ajja nagamba naye abatuwa ebintu ne bakomawo ddi kuno n'essomero mubadde mukoma ku P5 kati babawa ne ssente mukoma ku P7 babyongerako oshegedde n'eddwaliro mwazimba byonna musumba balabaani musumba segedde kati later musaaza ajja era agamba baweebwa omukisa bwe bajja eno bakwatibwako nnyo balabanga ekituufu kiri nti abaana beetaaga abantu beno beetaaga obuyambi ate baasanyuka nnyo nti mumanyi Katonda sibadde baaga ekyo kino bakikola nga buli mwaka kisusse ku level bakikole nga buli mwaka olyoka omugamba musaazi manye ebintu byangenze kuva dde 1 buli kimu neebuuza Katonda kangende nsabe mubuuze Katonda kyaddamu kye tujja okugenda nakyo ng'ogenda obuuza Katonda naye nga bawaali mazima ddala nkubuulira be bantu kubanga essala gy'ogenda okubuuza tegenda kuva ku mutima tolina bulumi bwayo lwansonga wedde omukisa ogulaba weeguli oluggi luggule just lw'okusalawo wabawo Katonda aliwo era kikumi era 100% Katonda aliwo ajja kukugamba genda maaso kubanga omutuufu olina ewamuleka ataakulaba ebyo bantu abaloota ebirooto ng'alaba yaleka omwana mu kyalo naye ng'agenda munona naye nga bw'atuuka mukuba ate ng'amala addayo kyava tamanyi kigira naye yeekuba addayo be bantu abatambulira awo webale so kati ng'ojja omuga kituufu kikolebwe tewali buzibu musaazi yennyini
yakulaga ali ku side yo nnyo kubanga kankule teri bantu bakolera mulabe batalina contract naye batalina buwandiike naye gindako yes kijja kitya Saamu ate ekyo anti kati musaazi ng'ajja yennyini akugamba naye musumba olaba tetusobola kubakkiriza tukoleremu batukole tutyo obuweereza bwaffe olabe mubwetuumye bwammwe si bwa Katonda buweereza bwaffe bala baffe kyonna ekibawo kiba kyaffe ate tetugaba tubakoleremu tewali mateeka gatufuga tulina okubawo n'ebitufuga jukira kati olina owafuna kati oli mubedde olina balooya olina baki abakwasaganya ebyo ebintu awo nga muleeta balooya batemeeteme busaaza gamba twakwatagana nabo ya buli mwaka tukole contract musaazi yaleeta koodi ebyaddala kubanga nze tolijjukira kyaki yeeri musumba ebyabasuula bye bino abantu bwe baabayingiramu baatandika okukola bino mu linnya lyabwe so tuwe ne contract mubuwandiike twekuume ligale kumbe bakusuula mu mutego musumba sobola obbirowooza no omusaazi nno oli mutuufu abasumba bali bomanya abasatuuza lwatoyisa mu mukisa guno nobatumirako mu kaseera mbatumiddeko batumiddeko kubanga bo baamaanyi baamaanyi because wano e Uganda ekikufuula ekyamaanyi olowooza ki beera n'amawulire nga gakwogerako buli kaseera beera ne ssente ebisigadde bibi oba w'amaanyi musaazi aleese aba contract akaleese wakati musaazi muyite balooya bakole looya bajja bakola kajjukira ebintu bya contract naddala ng'olina legal team ebiseera ebisinga ggwe ne by'osayininga tobimanyi nkubuulira amazima batono nnyo abatuula mu bintu ebyo ne babitunuulira mbu n'akisoma because alina baasasula abalina okukola omulimu ogwo balooya era babikuleetera babagala kiryoke looya wabitunuddemu nga tuyita contract ya myaka 10 ebbanga libadde nemu kibongo bagane tuba bakwatagana buli mwaka njala tukole contract na biki kiboga bagali tulinaako buzibu so ffe twagala kwatagana naawe ffe just kujja kukola bintu ffe mutugambe ekibayisaawo jjukira bo kye baagala bakumeekinga kati baagala following yo gye gy'obadde otambula naye gye baagala gye baagala era bakuzimba mu mbeera nga abavubuka oba attractinga nnyo obabeeramu nnyo enzimba gye bakuzimba abavubuka bakwesiga weebale bakwagala bakwesigisiza abantu baabwe ensonga zonna bazireeta gy'oli musumba munnanka tolaba omwana tasoma musumba ono omwana yali atulwalako musumba ono omwana senga we yamusuula musumba ono omwana yava ku mabeere ne maama we yafunamu obuzibu ensonga zonna nga yisu zonna olumu ne orphanage tuyambe ku baana bano NGO muzirina muyamba abaana basoma bannaye nja kumalako kati muyamba abaana bwe tojjukira omusumba eyawaayo abaana simanya abaana ne baleekaana nti abaana baabwe teboogera nabo tomujjukira nababuuza bannange banvunaana ani yasayininga bulanga bawaayo abaana ng'abazadde benyini ne beesayiningira abaana bwe ne babawaayo omusumba batakiri abatakivuddemu yafuna exit enyangu webale babuuza abazadde nti kituufu twasayininga naffe ne tubitegeera tetulogera n'abaana batugamba tugenda kwogera n'abaana ebyo bya bigambo naye mu lupapula mulimu ki temuli mwekiri nti mujja kwogeranga buli mwezi tekiriyo jasi mwasayininga abaana bagende bafuna emirimu n'okusoma basoma webale naye nga bamaze emyezi emeka emyaka emeka teboogera n'abaana baabwe kati abo abaana oza babateekamu nsigo ki era nsigo ya kisiyaga kakati Saamu so kati contract nga mugikola babajja
kakati mukomawo kuno okulala baba baagala bakulage kye bavuga nti bo basiyazi tibo basiyazi bakikulaga batya naye tebaagala te kujja bakikutuuza awo bagambe tuli basiyazi so kye bakola mu kujja mu kkomawo bajja n'abavubuka abawerako naye nga abavubuka abawerako ekibaleese kuinitiatinga abaana bano manyi initiation eyita mu bintu bingi wane soyita mu nnyambala ennyambala y'omuntu yeyogera because of process y'okuinitiatinga omuntu etandika na bwongo ate balimu bato etandika na bwongo kubutekamu kasipaaka kakalowooza ku bintu byadde talowoozaako omwana akuze amanyi tulina oba ne taata ne maama kati okimutaddemu kyogala kisobola okuba taata ne taata maama ne maama ayinza obutakikolerawo naye okimutaddemu ensigo envundu tikisoboka kati ensigo womala ogimuteekamu wetaaga gifukirira okuloka ofukirira kwe kuliwa muwe ku ssente muwe ebyebbeeyi iphone abamu babatwala n'ebweru akyalayo nadda engoye apukiipu nali ne Laisha Mukisa ku sseetu wano naŋŋamba nti baagenda ngaeyo gye baagenda nga oba training nga buli we bagenda babawo $5,000 ngaeyo n'agenda wane bakuweka transport allowance baaba wange emigaaga kati you can imagine omwana wa senior 2 omuwa $5,000 kitegeeza n'enkya ayagala gye era lwe mumiisinze okuba temulinayo training ng'asaalirwa because amanyi mu nnaku 5 tayimuze $5,000 aba akikubye okategedde so kati baleeta abantu gwe bakuteeka mu wali obaddeko awo n'olekaawo essimu ng'omukyala ali awo nina mukwano gwange sijjaga wali obaddeko awo nina mukwano gwange yali ayagala mukyala we aveewo ayagala mukyala we anobe agende yamutame amukooye naye omukyala asusizza empisa naye bamuvuma tavaawo yabuulirirwa abakazi ababuulirirwa noba olivuma noba okola otya webale bassaamu ekitiibwa kuba muli batono nnyo kati n'alekaawo essimu najjamu password ng'eri awo n'agirekawo awo nga kiki ayagala omukyala agikwateko alabe zi message nga ne message zisooka waggulu za kawala kayinewa ebbali nga kyayagala kiki omukyala agiraba atabuke onyendako biki lere musajja gwe lere maybe olutalo lubeerewo omukyala munnange teyagikebera esimu teyagikebera oba yagikebera teyagikebera naye tewaliwo kiriwo kati kye yakola yaleeta mukyala yaleeta wabbali waka ate nga taba kisuusizi yali amukooye embu yaleeta wabbali waka naye ng'akimanyi mu buli mbeera omukyala agenda basanga yakikola kitagiti yali akimanyi buli mbeera omukyala ali mu kudda era omukyala yabasanga kati ekyo ky'omukyala kyamusukkako n'akwata ebibye n'ayitamu n'amaliriza ng'akoze oli kyayagala kati ne bano kye bakola bateekawo embeera bano baba bamanyi mukole ebintu ebireeta ebirago bano jjukira kati gwe oli munene tolabikalabika naye olina ng'ogyeko omusaaza baddukanya emirimu batandika olaba ebintuntu wala abaana be bazze nabo balina zippini abaana muwala naye ayambadde nga mulenzi mulenzi naye alinga muwala ayogera nga muwala agira obukonokono ng'omuwala obwo bantama
kati gwolowooza obaguddemu biraba naye bwe kye baagala obikole ki obirabe balabe oba olyoke nabyo tobiwadde nnyo budde oba oyinza oteekawo embeera but naye eventually 90% abasumba bateekawo embeera kubanga bye muleese si bye basuubira si badde basuubira balina ebizanyozanyo bye bazannya ne beeteekamu beeddiramu zi gurupu bantu nga 5 7 kale Samike taata nsaba tusimbewo akati awo wetujja otandikira ndaba akadde katututte abatulaba mwenna ndaba akadde katuvuzeevuzeemu naye tujja kuddaawo nnyini wetujja okutandikira tusobole okulaba awo kitambula kitya kubanga okusinziira ku message naatambula ate n'omugenyi gwe tulina wali obulamu si bulungi osobola okuba nga okiraba gwaliyo mulwadde twagala muvuga nnyo bamuleka agenaamira eddagala lye akakadde kamu kokka kammala akakadde waliwo n'akakadde nga si nnyo kayina nga tolina kyakkakozesa kyama nkitegedde nekireka kuba alina zerezandagenda kukozesa njagala kubeebaza okuva gye twatandikira abadde bajja balaba obubaka buno abafaayo mu messages zetukola n'olaba n'okola lisaaki si kulaba no commentinga nga nekyogerako tokikoze tokitegedde mu mwenna abawaayo obudde ne musharinga obubaka obwo ku bannammwe abayimirira naffe mu ngeri ez'enjawulo twongera okubeebaza era ojja bagamba nti mwebale nnyo mwebalire ddala tulina abantu abatubeereddewo mu bulamu buno nga mikwano gyaffe ngakubirako n'akubuuzaako oli otya wasuza otya nammwe tubeebaza mwebale nnyo kubanga mutubeererawo abatuwa ku advice nammwe tubasanyukira tubeereyo n'onyiga nga nyina kyenakola nga kyakunyiiza oyogera nekivaawo nekiveewo tubeera nga tulinamu obutakkaanya kitwagala okukola kwe kujjawo obutakkaanya bwolunabaawo ensobi titujja sirika tujja kujja tugyogereko so Samike abantu abo bambulira ebigambo bitono ebisemba obasiibule kansubire siiyo kye tojja kwokya Katonda we yali atonda ensi eno olowooza yatutondera migaso ki kwagalana naye nzikiriza nti omugaso ogusooka gwali gwa kumusinza bwe kiri na kumutendereza sijja era okwogera bingi kuba ndi mulwadde neetaaga essaala ezinsabirwa mpone mangu nyiza okunyiiza abantu naye nja kyogera ekintu kye nja kwogera ŋŋambe gosobola okwebuuza omutenderezaako ddi era otya kino kibuuzo oba omusaba busabi bibye kibuuzo omutenderezaako ddi omusinza ddi mu tayimu essaawa 24 olunaku mu lunaku olw'essaawa 24 Katonda alinako essaawa mmeka mu bulamu bwo mu lunaku olwo ku 24 mmeka ku 24 essaawa ndabanga ate okuttewo kibalekedde oba kyebuuze ebyo by'owulidde oba ebyogeddwamu episode eno si birowoozo bya Unique Media nga channel awamu n'abagikulira wabula birowoozo by'abantu ssekinnoomu mu kiti kyabwe.